olunaku olwaleero neeyongedde okukakasa ensonga lwaki Museveni yabadde alina okukwata essente buwanana okusasula abasajja bagende balongoose ekifaananyi kye naddala mu ggwanga erya Amerika. Olutalo olubindabinda wakati w'eggwanga lya Iran ne Israel nga mulimu ne Amerika kyennyongedde okunkakasa nti bassebo ne bannyabo just ndowooza Katonda eggwanga Uganda akyalikuttemu katono nnyo we kataligirya essaawa yonna n'obuulyawo ne Uganda eyinza okufuna ku mawulire. Amawulire gaafulumye olunaku lw'ejjo emisana zabadde ssaawa nga 7 nga bagamba nti Supreme Leader wa Iran yattiddwa. Era mu kusooka twabadde tulowooza byakusaaga naye bassebo ne bannyabo kigenzo ozzuuka nga yes indeed omusajja mu strikes America ze yakubye ne Iran baamutiddemu nga kiragira ddala nti basooka kukola reconnaissance, basooka kukola kunoonyereza ne bamanya nti omusajja ali waneeno tetujja kusobola muvubayo nga we twavuba Maduro wabula ye tuyina kubanga tumutta busi. But before announcing his death, Trump yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti it is either ovaayo ne weewaayo ne tukuwa diplomatic immunity oba si kyo tugenda kukusaanyaawo. And he thought byabadde byakusaaga lino eggwanga lya Amerika liraba edduka. Essaawa zino wetwogerera omukulu yafudde. Naw lwaki nkugambye nti gwe munnayuganda wonna wonna wooli akutte omudaali gunyweze. Njagala owulirize story ya Iran akatono kenfunyeewokko. I'm going to try to relate everything to Uganda. Kagenda baka wanvu mukko naye it is worth you watching. So nyamba otambuze video oli ku verse strange 256 bampita sipo ndi so fresh okubanga nkutuusaako ensonga eno. Now America yavaayo nekola statement negamba nti abanansi ba Iran yessaawa muteekinge eggwanga lyammwe. Abasinga tetwategedde statement ya Trump eyo. Now nzizo gikunnyonnyola. Omukulu oyo Supreme Leader wa Iran afugidde eggwanga lya Iran emyaka egisoba mu 40. Yakwata obukulembeze bw'eggwanga eryo emyaka ndowooza 4 nga Museveni oba 2 nga Museveni tannaba kukwata bukulembeze bwa ggwanga Uganda. Era abadde afuga eggwanga eryo amawulire gabadde gavaayo nti abadde abafuga obumbula, abadde atta abamuwakanya, abadde akuba n'asiba ba Protestant, abadde akola buli kintu kyonna kyonna dictator kyakola. Amazima go bannansi mu ggwanga lya Iran babadde bamukoowa. Now oli ayinza okugamba nti America okuva nekuba omusajja ono kivuddewa. Gwe ssebo oba nnyabandaba. There are so many people that went into exile nga bava mu ggwanga lya Iran abajoininze forces. Waliwo omukulembeze mu ggwanga lya Iran namukozeeko story yesterday. Abasinga simanyi oba mwagirabye naye ngenda kukozesa omukisa guno okuddamu okusomera story eyo. Now emabegako edda emyaka mingi nnyo emabega nga Iran tenaba kufugibwa Islamic leadership, baali balina obwakabaka obwali bufuga eggwanga lya Iran. Era obwakabaka obwo Islamic revolutionaries balwana bukubirire okulaba nga bajjawo obwakabaka obwo. Era mu kujjawo obwakabaka obwo ne batekinga over eggwanga lya Iran balifuze up to now. Gwe ssebo oba nnyabandaba omukulembeze eyali afuga eggwanga eryo ebiseera ebyo bassebo ne bannyabo bamuggyako era famire ye
betwandiise abalangira ne bagenda mu buwaŋŋanguse, and guess what, abamu bagenda mu ggwanga erya America. Abamu bagenda mu ggwanga erya America. Now gwandaba njagala owulirize story eno ogikozese okuriletinga ensonga zino nti buli kimu kisoboka nga Mukama gyali. Omwaka wakati w'omwaka 1941 ne 1979 omukulu amanyikibwa nga Muhammad Reza Pahlavi ye yali last Shan of Iran, era yamala kusikira taata we gwe bali bayita Reza Shan. Naye gwe ssebo banyabo andaba bagamba nti ono omukulu Muhammad Reza Pahlavi bamuoverthrowinga be bali bayita Islamic Revolution, era ono omukulembeze gwe basse owa Iran beebo abeekwatakwata ne bajjako omukulu obwakabaka obwo obwali mu ggwanga lya Iran, era ne babusikisa kye baali bayise Islamic Revolution, era ever since then be babadde bafuga eggwanga erya Iran. Now mutabani w'oyo kabaka gwe bajjako yadduka mu ggwanga erya Amerika gye yafunira obubuddamu, era olunaku lw'ejjo nga bamaze okuba eggwanga lya Iran, omwami oyo omulangira yavuddeyo n'akola vidiyo nesaturatinga ku mitimbagano. Njagala eno vidiyo giwa obudde. Vidiyo eyo yasaturatinze ku mitimbagano egy'enjawulo, naye ekyasinze okukwata abantu attention ye statement gye yakoze nga bamaze okukuba eggwanga lya Iran. Omukulu namanyikibwa nga Reza Pahlavi, mutabani wa kabaka eyali afuga eggwanga lino, yagambye nti decisive moments lie before us. The assistance that the President of the United States had promised the brave people of Iran has now arrived. This is a humanitarian intervention, and its target is the Islamic Republic, its apparatus of repression and its machinery of killing, known to the country and the great nation of Iran. Omukulu yagamba nti obuyambi eggwanga lya America oba president wa America bwe yali asuubizza abantu ba Iran bumaze ne butuuka. Eno post yagikoze eddakiika nga 10 nga bakakuba eggwanga lya Iran, era nga Trump amaze okwogera n'avaayo n'agamba nti obuyambi president wa America bwe yali yasuubiza abantu be Iran bumaze ne butuuka. N'agamba nti kuno okulumba kwe balumba Iran kwa buntu, era kulimu kutagetinga Islamic Republic. N'ebikolwa byayo ebyokutta abantu, wabula si ku bantu b'eggwanga lya Iran. Amawulire agava mu ggwanga lya Iran right now, abantu batandise nabo okwekalakasa. Before kibadde kizibu nnyo okwekalakasa mu Iran. Olaba nti wano Uganda kizibu nnyo okwekalakasa, naye mu Iran olaba abasajja abo Abawarabu basajja balina lo, naye ono omusajja yabadde nga buli muntu agezaako okwekalakasa bamuyoolayoola. Very many people bavudde ne bavumirira ekikolwa kya America okuyingira mu ggwanga lya Iran n'erikuba, era bangi na buli kati bakyavumirira. Naye mu mbeera y'emu era waliwo abantu abasanyusa olw'ekikolwa kino. Ono omukulu abantu mu ggwanga erya Iran batandise okwekalakasa nga bakutte ebipande by'ono Reza Pahlavi agambibwa okuba omulangira wa kabaka eyafugako eggwanga lino erya Iran amanyikibwa nga
Mohammad Reza Pahlavi. Era nga bagamba nti he was the last Shah of Iran, because by then abali bafuga Iran bali babayita abashani, bwali bwakabaka. Now Islamic Revolution wejja nerwana nejjako obukulembeze obwo obw'abashani. Now abadde afuga supreme leader wetwogerera essaawa zino Kaputi, America yamugjeeko. Naye gwe ssebo banya bandaba wosanga webakeera ku makya ne bakunyumiza eggwanga lya America n'omukulembeze gwe beta Donald Trump, muyiteko buyise ogende. Now webamaze okukuba Iran, abakulembeze b'amagye ga Iran bagambye nti bagenda kuritaliyetinga mu mbeera esinga okuba enkambwe, nkulaga amaanyi ga America. Naye mu kwogera kwawe bagamba nti America yegasse ne ba Zionist regime be bayita Abaisirairi okubakuba. Bagenda kukola buli kisoboka okulaba nga baddiza abantu baneeno, ne batandika okutargetinga different bases eza America mu mawanga ag'enjawulo ne bazikuba. Now Donald Trump n'addamu n'abawa statement, yabazzeemu statement yabadde esomawo eti agambe Iran just stated that they are going to hit very hard today, harder than they have ever hit before. They better not do that, however, because if they do, we will hit them with a force that has never been seen before. Thank you for your attention to this matter, President Donald Jr. Trump. Kyeyabazzeemu. Kati ngenda kuzzaayo emabegako. Omukulu mutabani wa kabaka eyali yasembayo ofuga eggwanga lya Iran, Mohammad Reza Pahlavi, yagenda mu ggwanga lya America gy'abadde abeera. Era twiti ye gye yakoze ng'ategeeza eggwanga nti obuyambi President wa America bwe yali yasuubiza abantu be Iran bumaze ne butuuka. N'agenda maaso n'agamba nti however, despite the arrival of the assistance, the final victory will still be achieved by us. It is we, the people of Iran, who will finish this task in this final battle. The time to return to the streets is approaching. Abantu b'omu Iran bali babalemesa okwekalakasa nga tebasobola kgenda ku street. Now abagambye akaseera k'okudda ku street kalabika katuuse. Now that the Islamic Republic is collapsing, my message to the country's military, law enforcement and security forces is clear. You have sworn oath to protect Iran and the Iranian nation, not the Islamic Republic and its leaders. Your duty is to defend the people, not to defend a regime that has taken our homeland hostage through repression and crime. Join the nation and help ensure a stable and secure transition. Otherwise, you will sink with Khamenei's ship and his crumbling regime. Ono yagenda buwanganguse. Era gy'abadde, I strongly believe abadde akola omulimu munene nnyo okunoonya obuyambi mu mawanga ag'enjawulo, okubayamba okuggyako obukulembeze bwa Khamenei oba Islamic Republic. America yavuddeyo n'egamba, Donald yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti tumaze okukola kye tukola, right now mu abanansi ba Iran, it is up to you okwerwanako. Ekitegeeza nti omusajja ono ayinza okuba yabadde alina omukono mu nsonga eno. Oyo omukulu amanyikibbwa Reza Pahlavi, mutabani w'omugenzi Muhammad Pahlavi, eyaliko last Shah
oba kabaka yasembayo fuga eggwanga lya Iran. Now njagala relating ensonga eno to what is happening in Uganda. The people came ne bafuga eggwanga lya Uganda for now close to 40 years. Kyovula mu kusooka nagambye ensonga lwaki Museveni akola bukubirira okulaba at least nga asasula eggwanga, asasula abasajja balongoose enkolagana ye n'Amerika is because amanyi America mu ddakiika buddakiika weesalawo. Abantu bangi bavudde ne bagamba nti America terina kisobola kukola, Iran y'amaanyi. Basoose kukola kintu kimu, kutta mukulembeze. Ekyo kyokka kikulaga nti baba basobodde okutta omukulembeze asinga okuba n'obukuumi, mwabasigadde muli bukakyere. Basobola okugenda mu Venezuela ne bavubayo pulezidenti waabwe. Kino kikulaga nti they can do that to any person. Era nkugamba bino emulaba ab'amagye mu Uganda nga bakola bi statements ebyekisirusiru. Nze nzijukira n'omusajja Jeno yakera n'akola statement ku ggwanga lya America. Naye nga ambasada wa Uganda mu America agamba bannaye sizifaya mwonoona. Eno bagiyita America. Wekera ku makya n'egamba kino ekukima weeremererwa. Kuba Trump yagambye nti Kameni oyina omukisa okuvaayo, we shall give you immunity. Oba si kyo tugenda kutwaliramu. Era Kameni naye afudde nga muzira, yaganye okwewaayo, yattiddwa nga Gaddafi bwe yali. Abasajja bagamba eggwanga lya Iraq lyali ly'amaanyi nga liri wansi wa Saddam Hussein. Naye baafufuga Saddam Hussein mpaka lwe baamufuna. Ate then nga America terina sophisticated machines nga zeyina right now. Kyovula Donald Trump mu post ye avuddeyo n'agamba Abayiraani abeekalakasa nti they better not do that. However, because if they do, we will hit them with an air force, with a force that has never been seen before. Abayiraani beekalakasa nti bagenda kuba America naye bakuba mu nsi ndala. Naye singa kabataana ne bakera ne bakuba ne bakasuka nuclear weapon ku US soil, bino twalulaba mu 24 katono, bajja bafufuga mu buli kanyumero. So eno video njikoze okulaga gona wenna nti omuntu yenna akera ku makya n'afutubbala ku bannansi. Bannansi basobola okutula ne basirika. Abantu be Iran baali basirika nga bagamba omusajja kabatukalakate tubeesonyiwe. Naye all of a sudden America yegasse ne Iran bakubye basse supreme leader. Kugambe kano kastori njagala okalireetinge ne Uganda. Eri mu Iran wobadde ovaayo okwekalakaasa gwengo either ofa oba osibwa. Emitwalo n'emitwalo gibadde mu makomera ga Iran. Ekimu ku biraga nti abantu babadde tebakwagala kwe kubanga balangiridde nti ofudde. Enamba esinga neebanga ejubireetinga. Yes, waliwo abamooninga era nga bulijjo buli muntu aoppressing abantu. Abamu n'abamulya mu ngalo. N'omubbi abadde abba ku kyalo abeerako n'abaabwe nti waba afudde bakuma olumbe. Yes. Naye era mu kuziika waba bagamba bane batuonyezza eribbi mukaama. So that is what is happening right now mu ggwanga lya Iran. Obulumbaganyi bugenda mu maaso. Waliwo abagamba tetugenda kukkiriza naye nga mu bintu mugetufuna kigambibwa mbu Islamic Republic erabika yo egenda esebengera mu ggwanga lya Iran. But the question is, won't this cause the third world war? Ya America egamba kano kasonga katono tugenda kasolovinga nako kadde wali. Njagala ojjukira ekyali mu Venezuela nga bajjeyo Maduro. Era bingi ebyayogerwa naye America yanoonya engeri gye kkakkanya ensonga ezo na buli kati. So
gwe munnayuganda aweddemu essuubi ndi wano okugamba Katonda obanga wakola ebibi Katonda abaako n'akaseera wajja okukusasulira. Ate bannayuganda mwe mukimanye sometime musobola okukera ku makya waneeno ne bagamba abasajja basudde Katonda ku kazimba akamu. Ekifaananyi ekyo kyolabaawo omutwe ogwo gwolabaawo ku Iran Times ng'ogulaba ku mukutu ng'ogwa Monitor, ng'ogulaba ku mukutu ng'ogwa NBS, kisobokera ddala kugambye oli omusajja battataata we nga kabaka n'agenda mu buwaŋŋanguse naye abaddengayo ng'apuushinga olwamaze okukuba Iran bw'ati n'ategeeza ensi nti obuyambi bwe twasaba eggwanga lya US bumaze ne butuwa. Kati bannansi ba Iran fe balina okutekinga over amaanyi g'ensi yaffe. Ne Donald Trump n'akola that same statement nti abantu b'omu Iran mutekinge over eggwanga lyammwe tuli bakwasizza. Okategedde oba tonnakategeera? Bampita Simba, tambuza video.